Alright, bassebo ne bannyabo abalungi mbaaniriza kitiibwa kya Mukama mugamba mutya abatambula nange nze ababuuzaako Ronnie Sport nga bulijjo njagala okutumirako mukwano gwange muganda wange Nannono Rebecca naye aliko mu film industry ka program k'olunaku olwaleero kakuwoomere abafunye ebirungi bayozaayoza nammwe abafunye ebizibu Mukama Katonda ayongere okubagumya. Ronnie Sport nga bulijjo. Awo nnyini mu film industry gwe ani akuyiyiza kubanga waliwo awo eddibu ly'amaanyi nnyo abantu abasinga obungi okuyiiya kuno kubatawaanya. Omukisa ebiseera ebisinga nkyebaliza Katonda nti wakati mu lugendo lwaffe olwa art tuba n'abalezi baffe, tuba n'abajja nga basima ebirooto ebyo oluusi ffe bye tuba tutalabye bazadde baffe bye batalabye ne bajja babi showcasingira abantu. So mu lugendo lwange luno omukulu bamuyita Ahmed Lubowa Marik Baby Boy no tuli muyita erinnya eryo yazze unnaturinga to make me this nti bwe tuba tujja mu film industry ojjanga byonna omanyi obizannya ne bajjanga bakuwa bakuzuula kuba nze industry nagitandikira mu high school after senior 4 neewandiisa njiyingira. So obudde obwo ng'oyinza n'obivaamu era twalinga abantu nga 2 olwaleero ndabawo abantu 3 muyingirira ludda twayingirira Makindi awo naye nga ekatwe walizi offices era waliwo ebbala nga bagita White Nile. So awo ku White Nile opposite nga Musa Bodao nga we batutrainingira practicals. Omukulu yatusaamu ssente za myezi 3 tutrainingibwe kuba film togizannya buzanyi nti ova eri n'ozannya oyina those foundations zojjanga osima ng'okwata emisingi egyo gyojja weekwatako okugeza emotions kye basooka okuzimba ng'onaaba actor. Kati ebyo tubifuna mu practicals nti omuntu abadde akaaba ate siini eddako oluusi ate ya party kubanga it's a combination of things tetujja nti tuze kwata siini ya kaaba yokka ku olwo. Kakati bw'olabira oli nagamba nze misobola neesigala obu mu maaso amaaso gaba gamaze okufuuka ng'eryanda ate siini eddako ya ssanyu kati boogera gikola otya. So kibikaminga nakyo era tutandika kitraininga. That's why nti osanga abantu abalala nga azanya ekintu oluusi bagamba atali nakyo otegeera that speciality olumu stages zino baba tebazisobola zifuna naye omukulu oyo yatuyisaayo najja nga tukwatako twatandikira mu firimu ng'ozanyanga mwana olw'okuba firimu tukimanyi nti mu Luganda kivuunulwa nti amazima agenkana n'obulimba ye firimu. Firimu kizibu nze okuzannya nga nze nkuzaala kyokka ku stage neesiiga ennoni nenkuzaala bulungi nnyo mu theatre. Kati firimu etambulira ku realities na bituufu. So kati tuzze tukuzibwa nga tuzimbibwa mu mbeera eyo nga tuyita mu ngalo z'omukulu Ahmed Lubowa though ne ba directors abalala batukwatako naye gwe mutwe omunene yatuula gy'atuula n'agamba bwe mpandiika omuntu ne mu situations bwe ziti ono asobola okubikaminga bw'ati. So azaatu nakyalinga era ye yali omu wa inspirational actors bange nalwana nnyo okulwana okulaba nti mutuukako cause nze yatandikira mu company bagita HK Movie Industry nga ndi mu senior 5 najja tulanda tujja tukula mpola natandikira mu company bagita HK Movie Industry newandiisa baayita abazanyi nengenda newandiisa yali 10,000 by then myaka gyadda. So school fees nzitemako 10 newandiisa so by then nga tosobola kupenetratinga kubanga oli bize ku bitabo ate firimu ezanyibwa abasajja bavubuka abasajja bakulu biki kati olwo tukyali butayine boy nga balina kuwasiniza awaka ate tobaawo. So eyo ndaba firimu bagita kwana mingi
yali ezanyiddwa director Lubowa. Yansikiriza nnyo, nalabanga nnyo firimu budde obwo nga ndaba abasajja ba Farouk Mutebi, Bosa Serunkuma, ba Dennis Josiah, ba Zamunyi Muhammad, ba Lubega Abdulatif bali eyo mu kampani bagite ekike. Bakola firimu nnungi nnyo nga zinyuma. So director Lubowa ya inspiringa zo mukula kwange mu Uganda yonna paka olwaleero omuntu my person. Yes, gwe ngamba nti ono person wange mu ku inspiringa bamuyita Haji Abe Muchibi Nkaaga. Kati oyo mu art ya inspiringa nga by then tuli bwana buto mugenda mu mwami sinema Masaka obalaba bali Afri Talent Diamond so na chance no balaba konga nga ngoberera nnyo programs ze ku radio CBS. So is a good creator. Nange no njagala kuyingirayo. Nange nendayo mwami Ochibwa John Segawa. Mwami John Segawa. Okay. Yeah, so kati ebiroto bikyuka. Obudde obwo nali monitoringa theater Katemba. Kati mukulu Abe Muchibi nga Haji oyo mwagala nnyo n'okutukolwa. Leera mugoberera nnyo. Nendaba art gwakozesa. Kati ate ngwa ku firimu mukulu Lubowa ansikiriza. Kati nali iga nnyo kumunoonya wa gy'abeera akola atya biki. So mu holiday ewakaawo emakindi awo ku Salama Road ku Katuba stage we nawangaaliranga obulamu bwange obusinga obwa haya university life byonna paka otukulidde okuva awaka. Kati nga opposite we wali parking wase motoka naye nga ntyo mutuukirira lumune mira pini ni mutuukirira yamba mukulu ndieno mwekike naye ngamba nali nkulabyeko naye okay osoma nne ngamba kale nkuwandiise yakuwandiikirawo nanteeka mu company bagita Romantic Entertainment Uganda kwolwo nantwala ng'omwana nanjagala ne mwagala nnyo. So awo wajjawo project bagita Zubairi omwana w'aboobwe ampita nali nyingide university Kyolo Makerere University era nayo wakola art obajja ayo nakola education oli musomesa secondary primary dalinga nsomesa senior 5 ne senior 6 history n'Oluganda bye nali mejalinze. So nakola Bachelor of Arts with Education Makerere University. Although sisomesanga yo wadde n'olunaku n'olumu kirasi naye nga nange bali bampadde Bachelor of Art nayenza ne industrial art ngenda okola nengamba bino byakuntonya nja kugenda mu busomesa ate bwekola ki westayagala nenzirukayo nengenda ate ku KIU nensoma amawulire ate era nenvaayo nenjije eno ku Muteesa ate gye nagamalira ya kusoma kuba mu challenges bwezityo diversities ez'enjawulo. So ati Zubairi yayina basita bangi ng'okufuna yo chance yogeramu ekigambo mu firimu kizibu naye bambi ng'obaawo nakubira enchatoli bize twabe nnyo kusomera olwo gye nkuwoza nnyo kano nojja yukira baba bangi abamu tebalabawo olwolwo tebalabawo ki naye ng'agezaako okujjanga aya kuwaka chance. So bwentyo bwenzija university ngendo gimaliriza emyaka gyayo 3 nga atawo tutandise okola zi project yawe zisookebwako mbanyi malirizaawo nti tutandika film bagita Nawolovu yetandikira ddala awo director ampeera ddala role nali mutabani wa Zamunyu. By then wali ofunyemu ko kulinyanga abantu andase okutegeera liba terinajja nnyawo naye wabaayo abakumanyi kali akalenzi kali otegeera baba bakozesa olulimi abawagizi naye tewaba nnyo recognition kubanga aba tolina before bino by'amaanyi ojabuzi ekitali kibi wamu art ddala ono waffe gwe neekakasa mu art temuli mu kadirisa tosobola kujja mb'ozanye seri ne bakuwaano yakabi nnyo n'ogenda waggulu oyinza n'okufuna ssente mu eyo project naye olw'okuba oba toyiseeko mu scaffolds zino
ze tuyitamu obulumi enjala biki ebyo byonna ati nga bw'omumanyi ng'omulimu gwonna kizibu okubeera successful. Ndowooza Katonda bw'atyo bwe yakola ng'omuntu ekirungi olina kijja oluusi mu hard work. So ati taliimu kadirisa shortcut. So bwe kityo nno kyombuuza bwe kityo bwe kijja omukulu oyo n'ajja anteekako engalo ze paka ku lwaleero ne tujja nga tukola ebifo ojjukira nagambye firimu ge mazima agenkana n'obulimba tujja tukula nayo. So nva mu biri ebifo by'omwana ntandika okuyingira ebifo by'okwana omuwala ntandika okuyingira ebifo by'okuba n'amaka paka ku lwaleero nenyingirako ebyokulira olunyiriri biki bwe bityo azanzimba bw'atyo paka ku lwaleero ensi wendabidde nti oba oliawo ninako wakiri akatono ennyo nange kengattako ku industry ya firimu. So muntu oyo director Lubowa era nsigala nga mwebaza yatuzimba okubeera ba directors yatuzimbye okufuuka abawandiisi naffe abayita ate mu ngalo zaffe kati nga Peter Bruce oyo eyakundifaalinzeeko is my student naye kati olwaleero azanyira eyo ewa Hamis Segujja though n'awalala wonna era ne projects zange nazo azanya namujja from nothing to something naye kati wuuyo ali mu kufuukira ddala kuba yava mbya DJ omu kwa DJ abalungi e Kampala naye amasannyalaze ago ne gamusika n'enzija nga musaako mukono. So kati ati alinga obulamu bw'ensi bw'obulaba nti ati nga family bw'ogiraba nti taata jjajja azaala taatawo n'azaala gwe n'ozaala omwana that lineage ne ati bw'atambula kati director Lubowa naye alina be yavaamu mugenzi Maka Makumbi abo yakolanga nabo exactly bakolanga bonna najja n'ayita mu ngalo zaabwe kati naye n'atuleeta naffe tulina betuleeta ne betuleeta balina bebajja okuleeta paka ensi bwetyo ensi etambulira mu rotation. Era kyova olaba nze nyiigira nnyo omuntu atawa mulala mukisa ku showcasinga kyayagala ku showcasinga ng'alowooza mbu kijja musuula kya kisiru. Why? Nze bwe mba nkolezezza omusubbaawo gwe nojja n'ogukoleezaako tekiina kye kikosa guno gwange. Naye ate tulina ekizibu ekyo ffe abaddugavu abasinga nti gwe bw'okoleeza ku gwange oba ogwange gunadduka nnyo. Era kyova olaba omuzungu alina enjogera ze wagambira nti tosobola ku marketinga kintu kyo ne bwe kiba kirungi kitya tugeze kando ogikoleezezza ate n'ogibikkako ekibbo. Kakati be bantu bano abayaayaana nga baagala bayite mu mukululo gwaffe naye nga tubateerawo enkokola kiba kibi oba tubakkirizisizza kusobola kulaga ekyo nabo kibasobola okusobola. Olwaleero nze nkwata omwana oba director nkwata nanfuula kyayagala nfuuke oba omwana oyo ne mufuula kyayagala afuuke naye ng'essaawa egenda kutuuka nga nze siriiwo ng'abaana bange n'abazzukulu yajja babeezaawo. Oba ontegeera? So situation bwetyo bweri embeera bwetyo bweri naye tusigala nga twebaza Katonda ebiseera byonna. So omukulu oyo bw'atyo bwe yatulera paka ku lwaleero. Wayogedde ku kyo Omutuba naawe no mu bika byaffe nga tugamba nti ngabi naawe olinamu essiga oba olunyiriri nakizanya buzanyi naye nga mu bikeera nange mbaamu nakyo kati kagambeyo akantu gw'oli jjajja wa muntu oli sezaala wa muntu oli mukoddomi wa muntu oli kizibwe wa muntu ebyo byonna ebyetooloolebwamu ebika bya Buganda okuva ku bebi gw'ozaala paka gwe obibeera nti waliwo akuyita sezaala waliwo akuyita omwami waliwo akuyita jjajja kubanga ye gundi kwe tutambulira bwe tuti ge madaala ge tutambulira musonange engwa mu ebyera ng'omulala yenna although nze personally Oluganda ndumanyi nnyo kuba nalumejalinga HSC University nenumejalinga nenduyita nnyo with A level zonna so ndumanyi
naye nina byesi sosowaza nnyo nze ninamu obunafu awo nti buyinza okuba obunafu naye nga gemaanyi gange nze mu layini eyo nkulembeza nnyo eddiini nkulembeza nnyo eddiini awo eyogera bwetya nze ngoberera ndi musajja mu katoliki so ngoberera nnyo Catholic Church kyensomesa ate ennono sigikuba although ennono byendaba nti ate bikontana n'eddiini sibikola awo weinira enjawulo era abantu abamanyi abawangala nange bibanyiiza abamu ne babitegeera so bwentyo bwe ndi mu layini eyo bano abakyala be muzannya nabo mu firimu baba bakyala bammwe baba bazanyi nga ffe tuba ku mulimo ekirungi otusanze ku seeti wano baba bazanyi tuba ku mulimo bakola kuba guno gwe mulimo ng'omulala naye bwakeera mu katale naffe bwe tukeera ku mulimo eno yeyaffe si yaffe so tukola nabo bwe tutyo kuba sinalaba mu peya yonna ng'ezanya firimu wano kyoba ono mwami gundi aliye mukyala we badde sinakirabamu so tebaba bakyala baffe baba bawakameti baffe kusomozebwa ki kwe musinga osinkananga mu abafirimu okusoomozebwa kutusinga lwakuba ndowooza ebimu tujja binyumyangako mu maaso ke tujjanga okusinkananga ku interviews ez'enjawulo naye kankooneyo tutonotono